Singa oloota ekitooke kya gonja mu bubaka oba mu kirooto, ekitooke kya gonja kitooke kikulu nnyo wano mu Buganda oba ne mu mawanga amalala okwetooloola Buganda, kubanga kisobola okuba nga kyawula njatula naye ng'ate empisa yaakyo esigala y'emu. Kale ekitooke kya gonja singa okifuna mu bubaka, oluusi oyinza okukiraba nga kitooke butooke nga tekuliiko gonja waggulu. Singa okiraba obulabi nga kitooke butooke, osobola okuba nga waliwo ebigendererwa bajjajjaabo bye baagala omalire ku kitooke kya gonja, okugeza osobola okuba n'ebizibu ebikusumbuwa singa ewammwe mu kika tugambe Lubaale yasuulwa dda nga Lubaale munyiivu, jjajjaawo asobola okuba ategeeza nti salako olulagala olunaabireko eddagala. Eddagala n'eryo bw'oba olinaaba lyoyengedde ku gonja ogamba nti gonja mugonjoola nsonga, gonja agonjoola ensonga zino ezintawaanya, gonja agonjoola bye simanyi sobole okubimanya, gonja agonjoolewo obutakkaanya obuliwo wakati wange ne bajjajjange. Kyokka oyinza okuba oyina abakuwalampa, oyinza okuba oyina obukyayi mu bantu, oyinza okuba towangaaza mikwano, era ekitooke kya gonja bakusalirako olulagala. Bw'oba muwala wansi ne wasookayo olulagala lwa nakitembe ne bazzaako olwa gonja. Olulagala lwa nakitembe lwe lwoleka nti oluleeba oluyengereddwako eddagala lwa mwana wa buwala. Bw'oba mulenzi ne wabeerayo nsowe wansi n'oyengera eddagala eryo ku gonja, ku lulagala lwa gonja, n'ogamba nti obutakkaanya obuli wakati wange n'emikwano nsaba buggweewo. Gonja mugonjoola nsonga, gonjoolewo obukyawe buggweewo mu bulamu bwange eri abantu b'ensi, ab'emikwano, abooluganda. Kyokka oyinza okuba ogenda kunaaba ddagala naye ng'ogenda ddinaabira ku gonja, naye nga gonja aliwo mu biseera ebyo ng'endagala zonna njulifu. Era bw'oba mwana wa buwala, olulagala lwa nsowe lwe lusooka wansi n'ozzaako olwa nakitembe waggulu, kati n'okooza emiko gya gonja kubanga oluleeba endeeba eziri ku gonja zirimu ebitulituli, okooza emiko gya gonja n'ogiyengera wamu n'eddagala, kwegamba emiko egyo n'ogigatta wamu n'ebikoola by'eddagala n'okunyira wamu oba n'osogolera wamu n'onaaba eddagala eryo ng'oyogera nga bwe ŋŋambye. Gonja asobola okuggyibwako ekyayi n'okyesiba era mu mbeera y'emu. Ekyayi ekyo kisobola okukumala mu kiwato ennaku 9 singa obeera n'emitawaana, engeri y'obutawangaaza mikwano, empalana ku mirirwano, empalana ku mirimo, banno tokolagana nabo, banno tebakwagala ku mirimo, mukama wo takwagala ku mirimu. Ky'oba olina okumanya nti empewo zitambula kiro mu matumbi budde. Ekyayi kya gonja bakyesiba mu kiwato era nga bw'oba okyesibamu ogamba nti gonja agonjoolewo embeera enzibu entambulirako, mukama wange tanjagala, oba abakozi bannaye benkola nabo ku mirimu tebanjagala, oba nze njigganyizibwa, nze nina olutwe ku mirimu oba mu maka gange. Ekyayi ekyo n'okyesiba mu kiwato ne kibeera nga kisulamu, nga bwe bukya ku makya okeera kyejjamu era n'okiwa bulungi ekitiibwa n'obako w'okiwanika.
bw'otuuka okwebaka n'okyesiba. Kyokka bw'oba olina omwami oba ng'olina amaka, tugamba oli musajja olina omukazi, ebiseera by'okwesibamu ekyayi ekyo wandibadde osula wekka, kubanga ekyayi ekyo oba omaze okukyanjulira bajjajjaabo. Jjajjaawo bw'abanga si ye yakusiba, laazima ekyo ky'okaabira oba ojja kukituukako. Eddagala ly'oyengera ku luleeba lwa gonja waggulu gye tuvudde nga twogera nti osobola okuba n'obukyawe mb'emikwano oba muganzi wo, oba tugambe nti olina omuwala gw'oyagala naye nga temujjira na bulungi, oba tugambe nti mukama wo gy'okolera oba bakozi banno. Eddagala ly'osogolera ku luleeba lwa gonja liba lirina okubeeramu ebikoola by'omutuba oguyitibwa enteesa. Abateesa tebayomba, gonja gonjolewo obutakkaanya obuli wakati wange ne neiba oba ne kitange oba ne muganda wange gundi oba ne bakozi bannange oba ne mukama wange, era nga obukoola bw'enteesa butambulira wamu n'obukoola bw'omutuba oguyitibwa butanwa. Okitegedde nti waliwo ebintu ebimu ebijja nga totegedde, okugeza nga bw'onoofuna ekisiraani ku mirimu ne bakugoba naye nga embeera eyo ezze nga wadde togisuubira, bwe bayita obutanwa. Era singa lubaale aba ng'akuluma nnyo naye nga maaso gy'olaga tomanyi n'emabega tomanyi, oli wakati mu masaŋŋanzira, ebiseera ebisinga obungi omutuba gwe bayita obutanwa baguggyako enku oba ebisiki byagwo n'obikuma ku kyoto. Ekyoto nno ekyo kisobola okuba eky'emizimu oba ekyoto ky'amayembe oba ekyoto kyonna, kubanga enku z'omutuba ogwa butanwa tezizira byoto era nkuŋŋanda ng'endala. Oba ekyoto kyonna ky'oba ofunye n'okumako enku z'omutuba oguyitibwa ogwa butanwa. Era singa obeera n'embeera bw'etyo nga tetambula bulungi, era obukoola bw'omutuba ogwa butanwa obwettaniranga okubunaabangako, okugeza oyinza okuba wakati okkaanya na mwami wo nga mwerumaaluma. Bwe ziba nga mpewo ze zikireeta n'okakasa nti ndiko amabanja g'empewo nga bagakugambako, eddagala eryo si bbi ery'omutuba gwa butanwa. Era olina aboogamba nti ku lwa bajjajjange bakama bange sirina kye mmanyi, ndi mulya mmere, nsaba bakama bange basaalongo bwe wabaawo ebbanja, bwe baba nga abaasookawo baasobya baabanyiiza tebaatuukiriza kuba okusasira n'okusonyiwa bwali butanwa, osanga oba oli awo bwali butanwa, bwe batyo nno bwe balaamiriza eddagala eryo lirimu obukoola bw'omutuba ogwo. Kyokka omutuba gw'enteesa gwo osobola okufuna emmwanyi, emmwanyi ez'embagirawo, tugambe emmwanyi embisi. Kale oba amatu g'emmwanyi 4 n'ogatwala ku kikolo ky'omutuba ogwo, oba bya muganzi wo oba bya boosi wo ku mulimu oba bya bakozi banno, oba bya kunoonya mirimo, osabye omulimu naye tebakuddamu, oba lw'onooteekateeka okugenda okusaba omulimo n'otwala amatu g'emmwanyi 2 oba 4 ku kikolo ky'omutuba gw'enteesa. Omutuba gw'enteesa nno buli muntu yandibadde nagwo mu maka ge kubanga mukulu, era buli ab'edda lwe baafunanga obutakkaanya mu maka ge oba mu maka gaabwe yaddukiranga ku mutuba ogwo n'agenda n'agwesigamako oba n'agufukamirako, n'abaako ebintu by'asabirawo bingiko. Okitegedde?
kale nno eddagala eryo litambulira wamu n'omumalansonga ery'enteesa. Omumalansonga omunnomo okunyiza olulagala lwa gonja. Singa eby'ennaku zino ebitooke byalibwa obuwuka, gonja osobola obutamusangako oluleeba olutaliimu kituli. Kooza emiko, teekamu omumalansonga, teekamu obukoola bw'enteesa, omutuba gwe bayita enteesa, teekamu obukoola bwa butanwa. Okitegedde, yenga eddagala eryo olinaabe, ojja kulaba nga ofunye enjawulo. Ekyo nno tubawadde kikulu na ddagala, okitegedde, tubawadde kikulu na ddagala. Waliyo n'akalagala akayitibwa lulimi lumu, lwakuba tetukabalagiridde nti tekatera kulabika, naye kamera mu ttale omukaba n'otukola tusirikitu kakulira wansi, akayitibwa lulimi lumu. Wakyankalanye n'ebbaawo tayagala kuwa omusaba takuwa, teweyambisa lulimi lumu. Okitegedde, abamu nno bamweyoteza n'omweyoteza lulimi lumu. Okitegedde, kale nno ekitooke kya gonja kimala bingi. Ekitooke kya gonja oluleera lw'omwana bwe luba lugaanye okukala, bookya omunwe gwa gonja omubisi nga tegwengedde oba omutoototo, ne bagwokya ne gukala bulungi, ne bakalakatako ensaano oba olufufugge, ne bafunamu obuwunga, n'obeera nno nga omamirirako buli lw'oba ofunye obudde oba buli lw'omala okunyiga omwana mu kyogero, n'obeera nga omamirira ku nkundi eyo. Singa olota ekikolo kya gonja nga kuliko gonja waggulu, oluusi basobola okuba bakugamba nti gabula gonja oyo ng'ekijjulo. Ate nno gonja oyo bw'oba onoomugabula mu kijjulo, tugambe nti oli mu kunoonya lubaale n'oloota gonja, era ofuna gonja n'omwokya bulungi nnyo ku kyoto kya ddungu, n'omugabula abaliwo. Gonja asobola okusabibwa mu bitundu bingi. Osobola okuba abalongo be banyiiga, asobola okuba lubaale ye yanyiiga, ne bakuloosa ekijjulo kya gonja nga kikwatagana na balongo, bakugamba nti bw'ogabula gonja ng'omwokezza gabulirako amata. Ddungu ayinza okuba ye yanyiiga, wakati mu kumwetondera n'akusaba ekijjulo kya gonja, baga nti yokya ennyama oyokereko n'eminwe gya gonja. Kale nno gonja agwa mu kkowe ppitirivu, era gonja byemu ku bitooke ebitandibuzenga mu maka g'abantu, okugeza nga bw'onoosimba ekitooke ky'ensowe, n'osimba ekitooke kya nakitembe, n'osimbirako n'ekya gonja. Ebitooke n'ebyo n'obitwala nga bikulu, okitegedde, era mu kuwewula omwana, kubanga omwana abeera saalumanya, abeera n'ekintu ekimutuddemu nga kimuzitoya, gitera kuba mizimu. Omuzimu gutuula mu mwana nga gubadde guyitaayita, omwana nga mutono, ositula omwana nga eyandibadde ne kilo 8 nga alina kilo nga 16 mu kifuba, yenna nga azitowa nga ssana bubi. Abaana abamu batera okuyitibwamu emizimu egitali gyabwe, n'ositula omwana nga azitowa okufa. Abaana batera n'okuzitowa nga mujjawo ye yamukoze ekikyamu, era ekyo kitera okutuuka ku baana. Kale nno omwana oyo mu kumuwewula beeyambisa empale ya nnyinimu. Lwaki beeyambisa empale ya nnyinimu? Nti abasajja be batera okuzza emisango. Omwana asobola okuba nga ekyo ekimutuuseeko kivudde wa mama we atamuzaala, nga kitaawe yamwagalako. Empale ya taata nannyinimu emala bingi ku mwana oyo, era kigambibwa nti olubuto ne bwe luba lukuluma nnyo nga lugaanye okuzaalibwa, nti
abasajja bano bazza nnyo emisango abakyala gye batamanya na gye babba bwe gye bayitira oba wangi makubo gaba mangi. Omukazi oluusi amulaba madde ebimu tabimanya. Oluusi abakazi bakwana, oluusi abajjako ebisiraani, oluusi abakazi bakwana baagala okulwanyisa omukazi ali mu maka. Olaba musajja waka naye nga gy'ayitira wangi gwe gy'otasobola kugattagatta omukazi w'owaka. Era kyova olaba nti abakazi bano abasigala ewaka basanga ebizibu biyitirivu kubanga amakubo agamu ag'ababbaabwe tebasobola kugateebereza. Kale nno omukadde w'edda kyeyavanga akuwa amagezi naga nti olubuto bwe lutandika okkuluma ye nga okugulu kw'empale ya bbaawo wansi eno gy'atambulira, kubanga abasajja mwe batambulira muno be baleeta ebirwadde ewaka gye bazungira nti amagulu ge gabatunda, amagulu ge gabenjeeza ate amagulu ge gakomyawo awaka. N'olwekyo omukadde w'edda we yakuweranga amagezi nti olubuto bwe lutandika okkuluma ddira ekirenge ky'empale ya bbaawe eno wansi gy'ekoma kiyenge mu mazzi ganywe, era empale yeevumulira ddala ne bwe liba ddogo ligenda. Okitegedde? Akati n'ekipale kya nnyinimu ku mwana bamukwatanga ne bamutwala ne bamwebasa ewali ekitooke ekikozeewo omwerulo. Embuyaga bw'efuwa ebisanja biri bibeera byerawo. Ekitooke si buli kitooke wabula waliwo akatooke akabeera n'obusanja nga bwera wansi era nga bw'otuukawo walinga eweerebwa. Awo nno we bateeka omwana okusobola okumwewula. Ne bakozesa ekipale kya nnyinimu ekikadde ne batandika okukimuyisaako mu ngeri eringa ey'okumuwujja ndowooza. Okitegedde? Ebintu ebifaanana. Kale nno engoye ezo ziriko eddagala ate olaba nti n'olugoye lw'omwana omuto olugoye lw'omwana omuto nalwo luliko eddagala. Omwana bw'omuzaala olugoye lw'osoose okumwambaza bwe mutuuka ewaka tugambe Nakawere bamutadde ku kaali nno ndowooza y'endiri y'omu ddiiro. Nakawere ali ku kaali. Olugoye lwe wasoose okwambaza omwana balumuggyamu ne baluteeka mu kapeti wansi mu mulyango. Abantu bano abazze n'ebikyamu omuli oluusi ne bajja be batomye. Ate tokoma ku abo bokka, abantu abasula mu bwenzi bangi. Omuwala asobola okuva ku kyalo azze kulabako wazadde. Mukazi wattu tamanyi talina na mutima mubi naye nga yasuze n'omusajja n'ajja n'akusitulira omwana. Omwana n'asoba. Baana bato basoba bingi. Omusajja avudde eri yasuze mu loogi oba yasuze ne mukazi we n'ajja n'asitula ku mwana. Omwana n'asoba n'atonda obulwadde. Obwana bungi nnyo obuwere bwe batwala ku bitanda naye nga ensonga ezo n'obulwadde byavudde ku baamusitudde. Kale nno abakulu abaatusooka balengereranga wala kye bavanga baddira olugoye lw'omwana lw'osoose omwambaza ne balubikkira mu mulyango. Wano we mwesiimuliza ebisooto wabeerawo ebiwempewempe ebyebyoyooba. Kiba kiwempewempe nga kimpimpi kiringa kya mu mmotoka kiriko ebyoyayoya. Ate nno abatakirina era olugoye olwo luteeka mu kiwempe wansi oba kapeti, oli bw'ajja lwatuusizaako obusobe era lwabuuka. Bw'amala oddubuuka omwana aba takyakwatibwa busobe bwonna. Okitegedde? Eddagala ly'obusobe gye liri erigema obusobe era ng'eddagala eryo likolebwa mu kyogero eri abazadde abenzi. Omukazi ayinza okuzaala waka naye nga
omusajja tajja kusobola kukyeberanga mwenzi ate nga ajja kujja abeere ng'asitula mu mwana ono. Eddagala n'eryo bafuna ensika z'omutuba, ensika z'omutuba n'ogattamu obutiko obubaala. Ye lwaki mbawa eddagala eryo? Bannange lwaki ndibawa? Okitegedde? Kale nno n'ekyogero ekyo kimala bingi. Ekyogero bakigemeramu obusobe. Omusajja n'ayenda nga bw'ayagala, omukazi newaka n'abeera mugumu. Nze bba wange mulabira ku baana, ne bw'asitula omwana tasoba. Nze bba wange teyeemansa. Kumbe eddagala lisobola okukolebwa mu kyogero. Kubanga bwe naali balagirira abakazi tebanyiige, bagambe nti ate mulangira babba baffe abasindikamu bwenzi. Kale no sijja kulibalagirira kasita mbabuuliddeko ebyo ebikolo bibiri. Okitegedde? Akati ekituntundu kya gonja owedde omulamwa kwe tuli, gonja amala ensonga nnyingi. Ebigogo bya gonja bimala ensonga ez'abalongo. Abalongo basobola okuba mulina abalongo mu kika abafugike be baafugika ku mayirikiti mu nsuwa, embuto ezaavangamu obuvi, embuto ezaasuulibwa oli aggyemu olubuto lwa balongo, oluusi asudde kasasiro, oluusi babadde tebannaba kufuuka baana nga bikyali bintuntu, tebatera basuulayo ku zi kasasiro. Akati gwe oli waka abalongo bakubanja, era senkulu oba nankulu abeera kukolerako kyakusoosa, mufuna ebigogo bibiri ebya gonja, ne mufuna n'ebigogo bibiri ebya nakitembe, ne mufuna n'ebigogo bibiri ebya nsowe, n'oteekako evvu. Akagogo ako kaba kampimpi nga tekaweza fuuti, kubanga okatema sayidi ne sayidi, n'oteekamu evvu. Bw'oteekamu evvu n'oteekako emmwanyi, bw'omala okuteekako emmwanyi n'okola omuge gw'olweza n'ebbombo. Okitegedde? N'ofuna w'obiteeka ne weegayirira abalongo nti abalongo mukkakkanye obusungu, bessaaziikako ne bessaalaba bafugike mwenna, mbajjukidde era mbategedde, kimanyi nti gye muli, saba muggulire byonna ebyange. Okitegedde? Kale nno eyabuzza ku kitooke kya gonja kimala bingi, kigonjoola bingi, era kyo amaanyi gaakyo geetengeredde. Naye kansuubire nti otegedde bulungi eyabuzza ekibuuzo kino. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.